mu kiseera kino tumaze okubeera nga tutuuka Mulumbe ebintu bino ebyaguliddwa Ugandans in diaspora babe nga ate tubitikkula bikwasibwe abafamile tumaze okubeera nga tutuuka Mulumbe butereefu babe nga ebintu bino bitikkulwa for accountability purposes so tumaze okubeera nga tutuuka Mulumbe so yembeera eriwo ebintu bino Ugandans diaspora tutandise okubeera nga tubijjako butereevu tuli wano Mulumbe ewa muganda waffe yatufuddeko bannayuganda bali mu diaspora era mujja kwebazibwa nnyo because mwe muguze ebintu ebyo so family eno bambi esiimye nnyo mwebale twebaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulimu gwakoze ogw'amaanyi ennyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you so much. Ugandans in diaspora mwebale nnyo mwebale ddala so yembeera eriwo kati tuli mu kulaba nga ate tubitikkulako tulabenga abantu bano bali tebalina mmere bali tebalina ki nemwe mubiguze bannayuganda abali mu diaspora olwokuba nti Mr. Update ndi wa accountability nenjagala ebintu bino bijjeko ku mmotoka nga mulaba era tubitisse mulaba era ntwagala babijjeko nga mulaba tuli Mulumbe Mr. Update okuva ulinze sifunanga sikuva jjo sinalya ate enjala tennuma okuva jjo sinalya ate enjala tennuma oyo gomulengera mu maaso wano Commander Sauda naye ali mu kutikkula kubanga ebintu bingi nnyo basana ku money power ebintu bingi nnyo ghetto speaker wali nnyo Ugandans in diaspora mwebali nnyo mwanyinaze tabulwa mmere mwanyinaze Rebecca Agaba munebalize ku mwanyinaze Rebecca Agaba muntagingireko naye yatukwatizaako kinene nnyo so yembeera eriwo nga tuli wano Mulumbe olwa muganda waffe yatufuddeko muganda waffe oluvannyuma lw'okubeera nga yatomeddwa emmotoka ya poliisi n'abanga yafudde so embeera eriwo yeeyo tutikkulako bintu bino naye mwebaze buli eya contributing banne mwebale nnyo mwebalire ddala buli eya contributing thank you so much saba Allah basasule musera twebaza president wa Uganda addako ettaffaali lituuse twebaza pastor Muwanguzi bambi abaddewo nnyo era bintu bino tubikwasaganyiza ne pastor Muwanguzi mukulango mukolo guno tukutambuza bulungi bamululenzi naye era ettaffaali ly'eddene nnyo ku bintu bino so mulamo guno bino byetukoze tubikozenga as a team bamululenzi pastor Muwanguzi Segirinya Sauda because olumbe luno twagala timu eve Kampala egenda okutuuka nga buli kimu kiri stere so buli kyemula tukoze wano tukikozenga as a team so bamululenzi kabeko kyabagamba nga coordinator wa region eno because be batukyaziza abali kumbona mwena chuko kwanti toyanza kimuli kwa chona kirungi ino ndekera kajja mumashika kulibona saa mukagusamu tubona kwanga tukweka muganda kumukitibwa kuba almost singa bunye kumaliriza batukutana abali okumbi mwide tuwerekere muganda waife muri iganga kaliro wano oli wane buyende idinda mwide mbungi tuwese pepa wekitibwa muti Museveni ayi kutuyita aida atumalewo tulikuwa tutatandikira utakomyo tandikira Museveni atutise bona atuyita tusakuta kutumalawo n'ekindi emyaka tugifisaidi Museveni oli myaka 8 tuli kuwoninga wumula mirembe dada ayi tujja kusaba kutumalawo tujja kuzoganya paka ate otunigirize ino tudagema kumandu seyindi ndi kumuwoninga oye bamululenzi coordinator people power ngena bawa kone coordinator wa youth wing mu region eno ya Busoga je tulimu naye abeko kyabagamba nayenga enteekateeka yeyo emotoka eno eze ejjudde ebintu mbagambye nti feno Mulumbe tuna kibayita solidarity buli kimu ne mulaba bintu bino bitambula bulungi fena tukolera wamu nga as a team okulabanga enteekateeka y'omukolo guno etambula bulungi nnyo naye nga Ugandans diaspora thank you so much kambayo ku coordinator owabavubuka eno mu Busoga region naye abeeko kyabagamba mu ngeri emu bendala baganda baife muri kutubona mu diaspora muri mu Uganda tuli gano tuli muna ku yamaani ino ya kitalo ino olwana kyemalira kanunu sikanywa musayi uyatwere ku munaife muna struggle munaife muna utalo munaife
ayatufiire ku mu kiseera ekizibu eno, ayatufiire ku mu mbeera ey'okwenamiza. Baganda bange muli kutuwuliriza ono Nakyemalira yatuyidirira, wabula ife ebusoga kino tukibona nga kugamba tukibona nga ekyokusomoozebwa. Tusomozeibwa ino omusaadde ono emirundi mingi natusomweize ino atuyiseemu abantu bangi tinono yenka asoose bangi n'abafiirire mu madwaliro, bangi n'abafiirire mu masomero, bangi n'abafiirire na accident mu mbeera oti nedino dite mu nkola y'emirimu. Ebintu byagootaana, ebintu akasobola abikola. So banaife muli kutubona olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tuli kusiibula kyabule aye tuli kumusiibula nga komanda, tuli kumusiibula ng'omusirikale omulwanirizi w'eidembe, tuli kumusiibula nga freedom fighter ali kulwanirira ensi, yali kulwanirira district, yali kulwanirira omwana we. Omukazi we amulese ng'ali lubuto lwa myezi 5. Omwana oyo ali kujja kuzaalibwa ng'azira ku baba we era nga tamubwoineeku. Ekyo kiba kyana kwino. Abantu abafaana oti nabo batyo bangi n'abali mu Uganda muno nga babayita kubuyita abantu baabwe aye nga mutuufu bwene nga bafwa n'abantu baabwe bazaalibwa aye nga tibabwene ku bazaire baabwe. Omusaadde ono tini n'olusoso okuyita abantu ayisa abantu bangi ino, yayita abantu eruweero, abantu gebeta Luweero Triangle, yayita abantu bangi ino obuwanga n'obuwanga obw'abantu obwafwa mu Luweero bwali bungi ino, ng'akolesa akakodyo akakoba nti aida yategetinga famire, yayita abantu baayo ng'ayambaiza amajege kugamba ng'agambaiza ebyambalo eby'abantu abali mu government n'ekiseera ekyo. Ng'amala okuyita abantu abo yeira yakati mutimwidde bayise bantu baimwe, yamala yababuuza banga mubayidi lwaki mulikola kigano, yagema abaana b'abantu yabatwala mu nsiko yabakozesa kubanga baja abina omusanvu iwe oli kutuwuliriza wali owulire kuko omuntu yena yavaayo ku ntima abina omusanvu mulimu kwayafa. Kitegeeza kinti ekitegeeza bona musiko bakolesa Abaganda baife abali ekiseera ekyo bayita abazaire baabwe abasinga bungi bamulekwa kwegamba akantu yatambula wona ife ne Busoga tune ekifo kye beta Bukoli Bukoli Central bakyeta Bukoli mu Busoga nali ekifo kye beta Bukoli ali olusozi namuzisa balweta Irimbi. Olusozi olwo abantu baife bangi n'abasadikibwa ku lusozi olwo ng'agema abantu baife baje babatemeratemereyo babakubirakubireyo amabaale. Olikitegeera ekifo kye bakiyita Mayuge Bukoli. In fact abo ati awo ino era yajja yaibawo n'okwibawo n'eitaka lyaife ery'Abasoga yazimbawo kubanga gansi bajja okukizuula ng'aliwo gold. Olikitegeera so ife Busoga bintu byaife bingi n'ebigire mu mbeera oti neeno nti abantu bangi n'abafiirira obulamu bwabwe mu mbeera eri oti neeno enti Baganda bange ninze mukuve ayagala Kijamaalu ninze kodinta abavubuka mu Busoga sub-region nfiirirwa ku muganda wange ow'emyaka emirala. This is all about the generation bangu muli kutuuliza eno generation tunota lwa generation omuli kumpuliza olunaku olwaleero. Iwe oli eyo nga toli mu Busoga, iwe oli eyo ng'oli mu Karamoja, iwe oli eyo ng'oli mu Teso, iwe oli eyo ng'oli Sebeyi, iwe oli eyo ng'oli mu Arua, iwe oli eyo ng'oli mu Hoyima, iwe oli eyo ng'oli Ankole, iwe oli eyo ng'oli mu Masukolimo ag'eiwanga lino Uganda. Amazima amatuufu owulira amawulire nti mwino w'emyaka emirala afiire iwe ojja kukola ki? Kuba tuna tukidi bulungi nti oba oyenda oba toyenda olina okufa. Aye ofiire otya era ofiire matuluba ki? Ofiire kwegamba oteeseteese otya okufaako eri okufanga kwegamba ng'okuteeseteese aye nga amazima geno ofiire mu bintu bya kisiru byakunwa mwenge, bintu byakunwana biragalalagala. Aye onaafiire nga komanda ali kulwanirira freedom mu nsi ye, ali kulwanisa Nakyemalira kwegamba tinga tali kumulwanisa na mundu wabula ali kumulwanisa na bigambo na bikolwa. Mulikitegeera so olunaku olwaleero imwe muli kutuwuliriza ife tuli Busoga. Olunaku olwaido kyabeere maasi vino president waife Ngobi waife omulala ati yabeere mu Busoga yayogera ku n'Abasoga bamwenda osinga kuba yayogere ku TV ku radio yaisefe gabula na Diopo wokuna yasimye gabaka yasimye wona Nakyemalira okuyita abantu befe okuyuwa omusayi gwa twabaire erugazi nga tulikuwerekera president waife Baganda bange galega abeere kifo kya Masasi merere galega abeere kifo nga kibino bakubya Masasi emotoka badikubya emipiira emotoka dabo atudakubya yingini munekitegeera aye nga abantu balemeyireku. So ife tulikoba mu Eastern region nti ife tumaze okusalawo kirije muli
imwe muli mu Central kiri gye muli, imwe muli Mwankole kiri gye muli, imwe muli kugamba mu Northern okusalawo tubagere challenge mu bunene ku kiri e Busoga ije batukobanga ndi tutegeera ku myaka 45 onako olwaleero tukuprovinga statement ya Museveni okugiprovinga wrong nti omusoga asirika abusirike ayirwa kubanga abeta asirika ndulwa kubanga emyaka gikali kutukana ja kutegererako twamalo okutegereira uya 85% tuli kinana na batano ku buli 10 abavubuka abali mu Busoga abavubuka abali mu Uganda getutegeera nitutegeera gantu wantu nange tuli kutegeera nako olwaleero Uganda yona nitutegeera nitukitegeera butegeera nti kino it is all about us as the youth, it is all about the generation, it is all about the youth. Baganda bange ono omusadde tujja kumutwala ono omusadde atutiire ino baganda bange atutiire ino. So imwe muli kutuwulisa mu diaspora, imwe muli kutuwulisa mu nsi edindi baganda baife abali mu Uganda eno ni time getuswika time eno don't regret getuswika ekiseera kino baganda bange imwe muli kutuwuliriza getuswika ekiseera kino imwe muli kutubona getuswika time eno nga nachemalira akasigere nga akatukuna akasigere nga akatudyeka akasigere nga akatumanirira akasigere nga itabaganda baife niba nena baife abakazi 19 ku buli 10 n'abafwa obubulamu bw'abantu tibwa bisolo ninga kiba kisolo kyono kigemebwa kwenaku oli kitegeera. So imwe muli kutuwulira imwe muli kutubona ekiri kutambula mu Busoga onako olwaleero bana ife bali kufa bali kosebwa onako olwaido omwana wa myaka in fact wa myaka 5 polisi ya mutomeire omwana yena mufu oli kitegeera bakubatiyaga agali abaana abato abaana baziira abana bali mu iddo onako olwaleero bangi ino aye lwaki okubatiyaga omuntu wakoba bulungi nti scientific kati scientific bamukolera ku kiye baganda bange ku ma radio na ku ma TV tusobola kudema tusobola kulobera nze kwenda baba wange tusobola kulobera nze kwenda muganda wange tusobola kulobera nze kwenda kojja wange oli kitegeera kuba ngobi mu Busoga baba wabamu muganda waifwe kojja waifwe oli kitegeera wakika kyaifwe talinga iwe chali wange iwe chali wange tutuide toli muna Uganda abalina gama tufuni wano boli muna Uganda oli kitegeera talinga iwe. So ife tuli kukoba ife nga Abasoga ndi tuvireyo twemere ku nsonga busimbalala twemere ku nsonga sa Abasonga edo okununula iwanga lyaife ngobi yati tuletinze ebintu bingino ebisobola ogemebwaku oli kitegeera nga bisobola okuyamba Busoga okwiza glory ya Busoga bingino president wefe ngobi byayogeireko nga bisobola okwiza glory ya Busoga muli kitegeera. So imwe muli kutuwiza onako olwaleero kirije muli okutwegeta kwa Abasoga kuba kino mpegano tulikwenda kukifuula nti power center yango byeri Busoga kati kirije oli okuti challenginga muri region yeyindi okutula ku power center. We have created a bargaining power in Busoga towards the leadership, becoming leadership 2021. So kirije oliwe oli kutuwuliriza okuboneka nti mu butufu bwene otuchallenginga tutujja kuyikaikana tutujja kuyisa mutima tutujja kuyisa niya amazima geetagisibwa omubaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda yamwisako obwibuka muyasokera mu Maka bamudema yasokera mu Maka bamudema Katonda yamwisako obwibuka ati be oida kuba mubaka amani gange ninze nkwisako obubaka yatuke twayifuge bamuzaala bamukuba mabale oli kitegeera oyakoba malaika damu buze denso zinti tukole tutya yakati mubaleke ku migongo gyabwe kuliko abayikiriza etwayifune kasinze bwisiramu mu Maka oli kitegeera.